Kola Chatendo amanyanzo Omumbeja Mazijjo Warrior nga nino Rosette Kalungi kuraba naffe abakozesa obubonero akadde kabeera Kamunyo Life. Omunnyo gwa leero tugutandikidde wali ku ttaka ettukuvu e Canal Land. Omusumba Bujjingo nga ye musumba w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International eno gy'asinzidde bw'atyo n'asiima abakkiriza bonna abeetabye mu kusaba kwa Independence Night okwabaddeyo ku Lwokutaano mu kisaawe e Kololo. Omusumba bw'atyo agambye nti mwebale nnyo era mukulikeeyo. Omusumba ayigenze maaso bw'atyo n'ayanjula ebirabo ebyaleeteddwa mu kusaba kwa Independence Night. Omusumba Bujjingo akinogaanyizza nti wagenda kubeerayo okusaba okw'okwebaza ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini ogwa October wali ku House of Prayer Ministries International. Olwaleero abakkiriza ku Canal Land bakedde kwebaza Katonda eyabasobozesezza okukuŋŋaanira Kololo mu kusaba okwa Independence Night 2022 ekisaawe ne bakijjuza. Mu kusaba okwa leero babadde mu ssanyu n'okutendereza Katonda era Omusumba Bujjingo ategeezezza nti omwezi gwe tutandise Katonda agenda kubakolera. Nsaba okubategeeza nti emyezi 3 egigenda okumaliriza omwaka ogenda kulaba Katonda ng'atambuza bigere ewuwo. Okitoba, Novemba ne Desemba ogenda kulaba ebisinga bye wafiirwa nga biri mu maaso go. Alangiridde okusaba okw'okwebaza ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 October olw'ebyo ebyakoleddwa e Kololo n'enkuŋŋaana endala ezizze zikolebwa omuli olwa Good Friday, gattako olwali e Fort Portal mu May, olwali embalala mu kisaawe ekyekaceka, olwali ejjinja na luno olwa Independence Night. Njagala tusimbule engalo ez'amaanyi ez'awaggulu olwa Mukama kye yakoze e Kololo. Zisimbule kati nga ziva ku mutima gwo. Mugambe weebale Mukama okusumulula eggwanga, weebale Mukama okunaaza eggwanga. Ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 Independence y'eggwanga Uganda, ffenna tweyiwe ku Canal Land nga buli muntu aleese ebintu bye ebyokusabira, nga buli muntu azze okumaliriza ekisibo ky'ennaku 42. Nja kubasiiga amafuta n'ebintu byammwe olunaku olwonge ennaku z'omwezi 9 lwe Sunday gye twolekedde lwe tugenda okweyozaayoza nga tumaliriza ekisibo ky'ennaku 42. Buli muntu agende ne Independence ye. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Wabula kino kye nkugamba, njagala twebaze Katonda mu ngeri ey'enjawulo olw'enkuŋŋaana 5 ze yankakola nga temuli lukuŋŋaana luswaza baana be, temuli lukuŋŋaana luswaza kkanisa ye, temuli mu lukuŋŋaana oluswaza omusumba wammwe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikwera waggulu mugambe weebale Mukama olw'ekyo kye wakola mu Good Friday. Abakkiriza basabye okujja n'ebiweebwayo okusiima omulimu Katonda gw'abakozeemu nga kati babuzaayo enkuŋŋaana 2 olw'e Masaka ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba n'olwa Vision Night nga 31 Desemba. Tulabye okusoomozebwa okwa buli ngeri naye nga kwonna tuwangula. Mukubire engalo ez'amaanyi atuwadde okuwangula mu buli kusoomozebwa. N'omuyaga ogw'amaanyi n'enkuba ey'amaanyi yayise Kololo nabyo twabiyiseeko. Kololo najjula okuva waatandikira okutuuka eri ku wampeewo. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama. Ffe baani? Si ffe ayi Mukama, naye erinnya lyo lye liba ligulumizibwa. Ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 nkwegayiridde nnyo, funayo ebbaasa ey'enjawulo nga si ya kimu kya 10, si ya kiweebwayo. Leeta ekimu ky'ekumi kyo, oleeta ekiweebwayo kyo. Naye nange ne mukyala wange ne famire yange n'abakadde b'ekkanisa n'abakwaya n'aba ushers ne baani naffe ffenna abakkiriza tuleeteyo ebbaasa ey'enjawulo nga twebaza Mukama olw'enkuŋŋaana 5. Tuleeteyo ebbaasa ey'enjawulo nga twebaza Mukama ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9 special service, thanksgiving service, anointing service, end of the 42 days of praying and the fasting. Sunday agenda kubeera power packed.
Omusumba Bujjingo awadde embalirira y'ensimbi ezakuŋŋaanyiziddwa e Kololo okuyita mu by'okuwaayo ng'asookedde mwezi ezavudde mu mawanga ag'enjawulo omuli China, Serbia, Nigeria, South Africa n'amalala. Eza dola ze ntandikiddeko baatuwadde dola 157. Eza Nigeria 50. Sinze bayita naira. Eza South Sudan 1910. Eza South Sudan 1910. Eza Kenya 68. Eza Kenya 68. Eza South Africa 15. Eza South Africa 15. Saudi Arabia 13. Amafaranga ga Rwanda 5. Eza Serbia obani yavudde Serbia. Eza Serbia 8. Eza Tanzania 10. Eza Japani 34. Eza Malaysia 6. Eza Qatar embweti. Eza Burundi 10. Eza China 5. Ati ngeze kuza Uganda. Ezo nzisoma yalese eza China taganti ne Bujjingo byalangidde ng'atenze eza China zeratadde musaasuulidde. Mu nsimbi eza Uganda soose n'ez'ebinusu ezasusse mu bukadde obuna gattako n'ez'empapula ezasubye obukadde 1018. Omusumba Bujjingo agambye nti wadde baafulumizza ssente nnyingi okuteekateeka Independence Night mu kisaawe Kololo n'eteri abanja kkanisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali wano n'abali ebweru abatuwadde ku ssente namwe abawaddeyo ebirabo ebituyamba okukiryalinga amabanja. Tuli debt free. Oli tagamba tulina ebbanja. Tugenda kunoonya buli atubanja ne gye twali tuzigendala tuzizeeyo. Tuli debt free. Ekyo tukyebaliza Katonda. Era nsaba mu linnya erya Yesu mwenna abaatuwadde ku ssente abawaddeyo ebirabo e Kololo abaatuwadde ku ssente abaze batuwa nsaba Katonda abagire kye bayita amabanja mu bulamu bwammwe mu linnya erya Yesu. Buli omu kumwe amusetinge free. Buli omu kumwe amuwa okubeera debt free. Yeebazizza abasumba bonna abaweerereza okumu naye okuli omusumba w'embarara Wile Tumwine n'abaako akaama ak'olwatu kakubye abakkiriza. Then okuva ku musumba Edward Luyimbazi Kayizi ne kuddako omusumba Wile Apostle Wile Tumwine okuva embalala bane mumukubireko mu ngalo ate muzikubire Yesu eyamulokola. Era nja kufubanga bwe nsobola kubanga mukwano gwange ajjeko mu service wano bannange. Musumba Wile Tumwine tukwagala nnyo n'abantu b'embalala tubaagala nnyo. Bibadde ku ttaka ettukuvu ery'Ekanani erisangibwa e Makerere Kikoni. Byatumwebaza Godfrey, Salt TV, Omunnyo.